The Newsroom, where untold story is revealed. Dokita nanyinyonnyola n'angamba gwe taata w'omwana konze nze taata w'omwana. N'angamba omwana bamuleese wano nga yafudde. Era abadde yafudde eddakiika tugenze okukebera obulungi nga wayiseewo eddakiika 20 nga nze taata w'omwana. Saasoma. Okay. Nina bazadde bange kuba gye bali. Taata wange waali ne maama wange waali. Naye tebampa nsonga lwaki saakola ki. Saasoma. Ne ŋŋamba bwe nnaakula nja kuzaala abaana batono. Abaana batono nga nsobola obbalabirira. Era nja gwewa bino ewalungi mpeerera abaana bange. Nadda ku ssimu n'abaako baakubira nga mpulira agamba abashiija banje bakakola ensobi, abashiija banje bakakola ensobi. Nga mpulira akoona kulinnya dayirekita naye nga nze olwo sinnamanya dayirekita yaani. Omukulu gwe nali njogera naye nali munyumiza ebya Alvin ng'asumagira. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Jemusinga banga mugera maaso n'okubanga mutulaba nnyongera okubeebazaako n'okubategeeza nti mmwe bali kwasaganya mirimo. Nate era olunaku lwaleero mu nkola yaffe ey'okunoonya obwenkanya nga tuyitiramu Equity for Men an organization, tuyina ensonga ate nate zze ku mmeeza yaffe gye twagala okuba nga tulondola n'okutegeera akawunvu n'akagga wa bitandika bitya wa gye biggweera. Musango munene muko naye nsaba oguwa amatu owulirize enjuyi naddala oba oludda olwa famire yagambibwa okuba nti yattibwa. Mu mikutu gyonna naddala gye sijja kumentioninga kuba mingi naye mwenna gye mutulabira. Ku ludda luno nina famire gye ndi nayo ku set, ndowooza kantandike ne taata ababuuzeeko. Nzeyi wange ogambayo ti sebo. Sebo gye ndi muli muti eyo. Nsanyusa okukulabako wano. Esebo. Amanya. Amanya gange Waswa Peter Mayanja. Okay. Esebo. Waswa Peter Mayanja. Ensonga ki lwaki tuli wano? Ensonga lwaki tuli wano kugezaako kale kunoonya obwenkanya obw'omwana wange eyattibwa Nyanja Alvin. Yensonga lwaki tuli wano nga twagala twogere tusobole okulaba nga tufuna amazima amatuufu. Omwana wange kiki ekyamutta. Kale mukadde wange. Yes sebo. Bulungi sebo. Asiza kya sebo. Amanya. Amanya gange nze Kisembo Margaret. Okay. Mukyala w'omwami ava okwogera kati. Okay. Ensonga lwaki tuli wano kwe kwagala okulaga obutali bumativu bwaffe ku nsonga y'omwana waffe eyafa Nyanja Alvin. Yali asomera ku MUBS ng'ali ku mwaka gwa 2. Yattibwa naye tetunnaba kuzuula kituufu kyamutta.
era ensonga endala lwaki tuli wano nga twagala okulaga obutali bumativu ku ngeri omusango gye gwakwatibwamu amangu ddala ng'omwana waffe yakafa. Essebo. Omwana ono amawulire kantandike doza ne maama amawulire g'okufa kw'omwana mwagafuna mutya era mujja mutya okuba nga mulowooza okuba nti yattibwa buttibwa? Amawulire g'omwana waffe okufa nagafuna ennaku z'omwezi zaali 31. Omwana yafanga lumu ogw'omusanvu omwaka guno 2025. Kati mba ndi waka nali mulwadde nga ndi mugonvumu nenfuna essimu okuva ku muwala wange ng'agamba nti maama Alvin ali waka, ne mutegeeza nti tali waka. Amangu ddala ne nkwata essimu ne nkubira Alvin kubanga Alvin yali namulese waka ng'era nsuubira nti maama bw'ava mu ddwaliro agenda kudda ewaka. Y'ensonga lwaki era nasooka nakubuuza maid nti aliwa. Abadde asula waka mu kiseera ekyo. Kaakati bwe mbuuza Alvin ali kuki aliwa nga baŋŋamba taliiwo. Bwe nfuna essimu okuva ewa muwala wange nti nga mbuuza Alvin waali ewaka ko nze taliiwo. Kye nakola nga nkubira Alvin. Bwe nkubira Alvin essimu nawulira omuntu akutte essimu nga muwala ng'ate mpulira akaaba. Saabitegeera. Muwala wakubira essimu nti Alvin ali waka nga lwaki akubira amwetaaga? Waliwo muwala wange omulala eyali yasoose okufuna amawulire ago. Then ye n'akubira ate muwala wange Jackie, bamuyita Jackie. Ye n'ambuuza kuba ye Jackie yali akimanyi bulungi nti ndi waka kuba gwe nali ndesse ku mulimo nga yambeereddewo. Alvin ali waka? N'ambuuza Alvin ali waka? Ko nze ne mugamba taliiwo. Kaakati bwe nkuba essimu yakwatibwa essimu ya Alvin. Bwe ngikubako yakwatibwa omuwala nga mpulira akaaba. Kati aba tannaba kunziramu kintu kyonna kuba bwe nawulira nga akaaba ne mbuuza kiki ekibadde. Ne wabaawo omulenzi mukwano gwa Alvin gwe bayita Sally Julius nga nziramu aŋŋamba mukadde tukyayina kye tumaliriza wano tugenda kukubira ng'essimu agijjako. Nga nziramu ngikuba omulundi ogwokubiri nga ddamu agikwata. Mukadde tubadde tukyayina kye tumaliriza wano sooka olindeko tugenda kukubira. Konze Alvin abadde kiki lwaki temumbuulira kigenda maaso? Nsoose okukuba essimu nga mpulira akaaba ate kaakati mbabuuza essimu mugijjako. Agijjako omulundi ogwokubiri ngikuba omulundi ogwokusatu. Kati bwe ngikuba omulundi ogwokusatu oyo yennyini Sally Julius nga ŋŋamba mukadde Alvin afudde. Konze afudde ki? Mbumbadde ndi eri gyensula omuwala n'ankubira essimu gwe bayita Eunice Birungi Kamuntu. N'ankubira essimu n'aŋŋamba leeta emmotoka tutwale Alvin mu ddwaliro, Alvin afudde. Kati oluvannyuma lw'ebyo nali mpulira nga sikyategeera. Mpulira njugumira ebyenda. Nze nanga mpulira ebinnyanyenkule mu mutwe. Essimu nagikasuka wali. Ne mbeerawo nga ntudde. Mba nkyatudde essimu ng'eddamu evuga. Nga wabaawo omuntu ankubira nga neeyanjulira. Nga mbuulira amannya ge. Nga ŋŋamba nze Dokita Gundi nkolera ku St. Angeles Hospital Embuya. Eya dokita sirijjukira. Nali sisobola bannaye naddijjukira kubanga nali mpulira nga sibitegeera nga nkyankalanye. Nga ŋŋamba olinawo omuntu ayinza okuvuga sipiidi n'akuleeta wano. Ko nze simulina. Nze ndi mulwadde. Ko ye nambuuza oliwa? Ko nze ndi Buddo. Munnange ng'essimu evaako. Addamu agikuba omulundi omulala. Nga wakayitawo eddakiika ntono nga ŋŋamba
omwana wo bamuleese wano mu ddwaliro ng'amaze okufa eddakiika 20 agayise naye mwandyagadde okukola postmortem cause of course kyetaagisa tulina okumanya kiki ekikoze ekimusse. Alvin yali yasuze waka kolo baali mu luwummula ng'ali waka abeera waka tusula naye kati kolo yavaawo ko buvi kwolwo Alvin kyendowooza ekyamuleetera okuvaawo yali ekiro ky'olunaku olwo yali yayogeddeko ku ssimu ne mukwano gwe oyo Sally nga balina bye bayogerako byekuusa ku nsonga za muwala girlfriend wa Alvin. Kati girlfriend oyo twali tumumanyi, nze nali mumanyi, yali tajjanga waka naye nga yajjangako ku mirimu gye tukolera yajjayo. Yajjayo ku mirimu n'ewaka waliwo lwe yajjayo mu kyalo eri gye batuzaala yajjayoko. Kaakati bye baayogerezeganya ku ssimu zaali messages nga ziri ku Snapchat nga nsonga ziri wakati w'omuwala ne mukwano gwa Alvin nga Alvin yeebuuza ku mukwano gwe Sally kyamanyi ku nsonga z'omuwala oyo ng'agamba amukwana beeyagala. Mukwano gwa Alvin amuyita emmanju n'akwana oli omuwala kati nga bali mu kusikagana muguwa beebuuza. Kaakati ensonga ezo zaali zikwatiddwa ku ssimu eya sisita wa Alvin gwe bayita Alice kubanga ekiro ekyo yamusaba ku ssimu ye yakozesa ssimu ya Alice sisita we n'azikwata zaali ku Snapchat nga tasobola screenshotinga nga tasobola forwardinga kati n'azikwata. Kati Alvin bw'amala okufa ne twebuuza ddala kiki ye nga yayogedde ne Sally ekiro kiki yeebaka bukya kumakya akeera agenda ng'akeera kati nze namuleka mu buliri nga yeebase. Era bwe twali tugenda eggulo limu yali yeyankwatiddeko ensawo yange nga ngenda mu ddwaliro twatuula ffenna ku booda ne tugenda ekyengera ne banzijanjaba. Kati yali tulina emirimu gye tumuwadde okukola era bwe nali nfuluma ne mugamba Alvin ffe tukoze eki tugenze nti kale maama ne tugenda. Waliyo ne meeting ku ssomero lya Mutoowe gwe bayita Mujuzi ne ŋŋenda Mengo SS naye nga nali mulwadde nga mpulira siina maanyi gye nava ne mpitirayo ne ŋŋenda mu ddwaliro okufuna last dose. Era Alvin yali akimanyi bulungi nti nkomawo ewaka. Era gwe gana amawulire simanyi afudde gakwewuunyisa nnyo kuba wali olese omwana ewaka. Ganneewuunyisa nnyo. Tegeeza Alvin yattibwa kuba nti yattibwa misana. Yattibwa misana olw'ensonga bwe naddayo ewaka ne mbuuza Alvin aliwa kuba nali musuubira nti ali waka. Naddayo ssaawa 10 zaali mu ssaawa 10 ez'olweggulo. Era oyo maidi wange baali bamuyita Dorini n'aŋŋamba nti Alvin yankubiddeko ku ssimu n'aŋŋamba maama bw'akomawo mubuulire nti mbadde ninako wendaze. Owulidde nti mugambe nti navuddewo ssaawa nga 7 naye ng'ekyamazima yali yavuddewo obudde nga bwakumakya. Kale abatulaba tukyagenda maaso n'okuba nga twetegereza ensonga z'omwana omulenzi. Yali myaka emeka? Yali alina emyaka 22 ng'agenda kuweza emyaka 23 ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'omunaana. Naye yafa nga 1 ogw'omusanvu. Kale Alvin gwe tuli mugezaako okulaba yafa atya era ensonga zino ab'ebyokwerinda bazikutte batya kubanga teri ensonga bwe zandibadde zitambula bulungi ate abazadde tetwandibalabye nga bajja mu mawulire okunoonyeza omwana waabwe ogw'enkazi.
taata amawulire ga Alvin wagafuna otera wategeera otya nti omwana afudde? Amawulire g'omwana wange nagafuna ndi mu tawuni nga ndi ku mulimu kaduuka kange wenkolera. Nali awo nga ntudde sente by the way zaali zambuza olunaku olwo. Ziba ziwera essaawa nga zigenda mu 12. Mukyala wange ankubira essimu aŋŋamba, by the way yankutula nnyo kuba n'essimu yange sikyayagala ebeere mu kadde. Buli we mpulira nga kavuga aŋŋamba Alvin afudde. Yakyogeza maanyi. Nemugamba afudde. Alvin afudde era bava kunkubira. Afiiridde mbuya simanyi wa girlfriend oyo gundi yani oyo omuwala gwe yali ayagala. Eunice Birungi Kamuntu. Eunice Birungi Kamuntu. Aha. Simu n'agijjako. Ate nga tannagijjako yaŋŋamba gendayo olabe. Ne muganda we Jackie alinye ppiki agenze. Abannaye akaseera ekyamazima kaali kazibu kuba nasituka nentuula nenyimira nentwala ku ddole nenjita nenzigula seefu ndabe mu ssente nenzigalawo nga sente temuli mwalimu emitwalo 4. Nentambula nensooka ngenda ate nenkomawo nenyambuka ku Arua Park nalinga abuze. Nyambuka ku Arua Park ate nensala nenzira eno ku Nabugabo. Nemala nensala waliwo ekizimbe bakiyita Arua Park Plaza nenkiyitamu wakati lwe nzijukira nti ate baŋŋambye genda Mbuya. Nze nno n'Embuya nali simanyiyo. Kati kwe kufuna awo wa boda nanvuga nga bandagiridde eddwaliro omwana gye bamututte omulambo gye bagututte nentuukayo. Nensangayo dokita n'omuwala nga waali n'abantu abalala nga weebali. Abantu baaliwo kale ku ddwaliro nga bawezeewezeeko. Nenyingira ewa dokita. Dokita nannyinnyonnyola naŋŋamba gwe taata w'omwana ko nze taata w'omwana. Naŋŋamba omwana bamuleese wano nga yafudde. Era abadde yafudde eddakiika tugenze okukebera obulungi nga wayiseewo eddakiika 20 ng'omwana wo afudde. Era essaawa zino poliisi egenze eri akayumba k'omuwala kukola ki? Kwongera kukebera. Nze kale ne tubeera awo. Kati waayitawo ekiseera poliisi nejja neteekako omulambo ku Kabangali. Olwo nga tannateekako mulambo Kabangali ntandika okwebuuza Alvin afudde ki? Bandaga nannyini nju landlady kwe yali asula. Mugambo waayo baŋŋambye Alvin afiiridde ku nnyumba z'omuwala we bw'abadde abeera. Ko ye kituufu. Kituufu nze Alvin yazze ku makya. Annyinnyonnyola. Bw'ajja ku makya ayingira. Agenda okuwulira balinga abakola ki? Bayombamu. Bwe waayitawo ekiseera essaawa ndowooza zaali nga ziwezenga 8 ate awulira bakola ki? Baseka. Agamba kirabika oluyombo bakoze eki? Aluvuddemu. Baseka. Kati ate ekyaddako okuwulira ekawunga nga ssaawa zigenda nga ziri mu 11 omuwala ng'akuba emiranga. Munyamba Alvin akoze eki? Afudde.
Landiroodi olwo yanyinyonyola yanyumiza ayambuka andaga akayumba ke nga bwe saatuukawo simanyi bwe kali aŋŋamba nze mbeera wansi akayumba nakazimba kali waggulu mu bwe kati n'alinya amadaala agenda alaba okukoza eki ogubadde bw'atuukawo asanga omuwala nga aleza aluvini ku bisambi bw'ati nanyini nyumba yanyinyonyola abo agamba aluvini yeetuze nga bw'amugamba kati nga mubuuza gwe walaba wamusanga amuleze nti nange namusanga amuleze era natyamu ne ŋŋamba omuwala ono amaanyi gyagajje kuba yamugamba yeetugidde mu kinaabiro ate mu kinaabiro waliyo siiringi yeesiba ku bbalubu olwo Landiroodi yaŋŋamba mbu naye kyamubuukako yeesiba ku bbalubu yeesiba ku kyokwetuga ne mubuuza tewaliimu oba naŋŋamba enju yange eri mu siiringi talina waasiba muguwa kukola ki kwetuga ensirika kati awo tutandika okukubaganya ebirowoozo ne tugamba naye ddala omuwala asobodde atya okusumulula omulenzi ku muguwa n'amusika oba n'amusitula n'amuleeta mu ddiiro n'amutuuza n'amulera namugamba naye twamazima tujja kukola ki tujja gategeera owulidde naŋŋamba kakati bwe tumaze okugira awo tubadde tuyisaawo emmotoka tugenza okulaba nga waliwo omuvubuka akola ki ajja yoyo sali ng'ajja n'emmotoka nga basitula mulambo nga baguteeka mu ki mu mmotoka nga tekuli madde poliisi nga tekuli poliisi tekuliiko bantu bangi bali awo oyo nanyini nyumba n'oyo omuvubuka gwe bayita sali n'omuwala bagamba oba waliwo ne bamakanika awo nga basitula nga bateeka mwana wange omulambo nga yafudde dda nga basitula omwana nga bamutwala mu ddwaliro kati kabangali ya poliisi awo weyajjira ng'eteekako omulambo ng'ekola ki ng'egutwala naffe nga tusigala awo tusala amagezi gakukola ki gakuvaawo olwo abantu batandise obitegeera bankubirako ku masimu naye waliwo ne senga w'omwana naye tubeera naye azze agamba tugende ku ki ku poliisi gye baatutta omulambo tugenda ku poliisi batugamba nti omulambo baagututtewa Mulago naye bwe twatuuka ku poliisi awo basooka tutunuulira oliro omukazi omulala n'ava eri be bano abayina ono omulenzi eyesse be bazadde boono omulenzi eyesse netugamba bagusaze dda yesse ne wabaawo awo omulala banaye poliisi ya Jinja Road poliisi abo abatuukirwawo kweyo emmeezi esooka ekyamazima tebaatuyisa bulungi kuba baatweyagalirako nnyo yes baatweyagalirako nnyo ate twajjirwa essimu oli akubuuza bwanyige mugende mujja kujja enkya tebaatuwa kale budde kutunnyonnyola amazima njogera nga ne ssenga w'abaana bw'omuyita kuba yayinako ku bigambo ebisinga ebyange yagezaako bannyonnyola naye ne batawulira nnyo mangu kale poliisi ya Jinja Road very good naye nga tudda waka naye ng'ebibuuzo bingi bye twebuuza buli omu abuuza munne naye ddala ddala omwana ono afudde ki omuwala bw'atugamba olwo twebuuza nga kubaganya ebirowoozo atugambye omulenzi yeetuze naye ate Landlady amusanze amuleze ku mulyango ate ng'omuwala agamba nti yeetugidde mu ki mu kinaabiro ate tebasobodde kukubira kuba omuwala oyo essimu yange agiyina eya maama w'omuwala agiyina ne basisita b'omuwala agikola ki
agirina n'atasobola kukuba ssimu kuffe ffenna n'akubira omuntu gwabadde kale nga babiisanya nti amwagalira omu girlfriend bwe yasobola ate okukubira era ye n'akozesa obwangu n'ajja nga tasobodde kusooka kutya kankubire poliisi okiwulira kankubire poliisi olwo tukubaganya birowoozo nno twebuuza kankubire poliisi gwate n'okubira omuvubuka gw'oyagala gwe mubadde mubiisanya naye era n'ajja ne musitula omulambo muguteeke mu gundi kuba nze mmanyi omuntu bw'afa atiisaamu oba nze mbatya abafu era nange kyetuli mu kwebuuza omuwala buvumu obwo yabujjawa kuva obuvumu w'osumululira omuntu eyeetuze n'omusitula awo wonna tonnakuba nduulu n'omuteeka ku bisambi n'olera ate awo amagezi lwe gajja kankube ku nduulu obugumu obwo nabutya omuwala oyo gye yabujja naye nga tugenda waka tuwulidde omunnaffe mutabani wange yakoze eki yeetuze ku makya tukeera mu ddwaliro twagala kumanya ekiki ekyasse omuki omwana tugenda mu ddwaliro badokita b'emulaga abo bakola kubanga ekyamazima bye twababuuzanga baabiddamu kuba nze kwaliko ne muwala wange Jackie kwaliko n'oyo senga w'abaana kwaliko n'emikwano gyange emirala twali abantu nga 6 oba 7 ne tubuuza dokita yatuwa obudde waliwo dokita awo naye abakola ku ebyo naye alinga ye omukulu ne tumugamba ffe nze njogera naye ewaffe omuntu bwe yeetuga balina enziika gye bakola ki gye bamuziikamu kati mugenda kukebera omwana oyo mutubuulire naye musobola okiraba nti omuntu ono yeetuze bwetuzi oba bamutuze butuzi musobola okumanya ekintu ekyo dokita yampa obudde naŋŋamba nze ndi dokita mukugu olw'ekimbuulizisa ebyo y'oli omuwala statement gyatuwadde nti omutabani wange yamusanze ku muguwa nga yeetuze kati njagala manye dokita oba kisoboka okulabibwa oba tekikola ki dokita naŋŋamba kino nkikugamba ekyasse omwana wo tetukimanyi dokita yakuddamu atya ekyasse omwana wo tetukikola ki tetukimanyi naye bwe kibanga omwana oyo yeetuze oba bamutuze ekyo kyo ogenda kuva wano ng'okikoze eki ng'okitegedde kuba ekyo tukirabirawo naye waliwo ebirala oba bamuwadde butwa oba yanywedde butwa oba yakoze eki ebyo tulwawo bikola ki balina gye babisindika simanyi ewandege yeeyo bitwalamu ku ki budde bwe kuba kwetuga obanga waliwo ekyamukutte obanga bamukutte mu bulago oba waliwo kyonna ekyo kyogenda kuva wano ng'okoze eki era bw'anaaba yeetuze mugende muziike mu nziika gye muziika abakoze eki abeetuze bw'aba teyeetuze era ogenda kugenda okikola ki naye ebiri ebirala bwe babaawo ekyamuse ojja kulindamu konzi kale nga batwala omwana balina eyo emiranga baali bamututte dda katono nnyo bino byonna ng'omwana afudde byonna wafunako ko time eraba ku mulambo gw'omwana oyo naawe okole naawe ng'omuntu omukulu obeeko kyo omwana namulaba kuba bwe kubanza omwana namusanga mu ddwaliro mulambo nga bagutadde eyo emmanju ku katanda ng'era yeebasse bulungi ku katanda amaaso atunula bw'ati nagulabako nga teguliiko kinuubule nti oba nga teguliiko kinuubule saakiraba okuba gwali gwevuunise bwe guti oba kyali mu mugongo ekyo saakiraba ekyo mba nkoze eki mba nkulimbye
kati nga tuzze eri Mulago. Mulago dokita akugamba nti ojja vaa n'okitegedde. Ojja kuva wano okitegedde nti bwe baba yeetuze oba baamutuze ojja kuva wano okitegedde naye biri sampa endala zo zitwala ku budde oba bina bye yanywedde ebiragalalagala oba kale nga waliwo ekirala kuba ekyamuse bagamba baali tebanabo tebakikola ki tebakimanyi nga bamala okukebera banaye abasawo b'e Mulago bambi baafaayo baatukwatibwa oba ku nnaku saategeera oba bwe bakola kuba nze nali sigendangayo bw'amala omukebera obulago atuyita ajja atulaga agamba nze kyenaakakeberako oba basooka kukebera kuno kungulu ye gundi esooka sirabawo nti oba alina we yakwatiddwa oba alina kyamusibiddwamu oba alina kyeyeesibyemu sikiraba naye waliwo ekirala ekisi kyekimala tugenda kumusala tukebere kale dokita abo bakola buli kuba batusomesa namu tukebere bwe tusala bwe banga waliwo ddala ekyamukutteko munda muli emisubwa tugikola ki tuba tugiraba era kati yegundi gye tukola ki mugenda kiwaamu obudde muddeyo nga baddamu bayingira nga basala mwana bye basala bye babimanyi wayitawo obudde nga bamaze okukebera bye bakebedde byonna nga dokita araddamu akola ki ayita omuzadde w'omwana ayita nze oba naline oyo muwala wange Jackie atuyita atubuulire byayongedde okukola ki okusanga kati nga tugenda ng'agamba mugenda kuyingira eri munda mbalagire ddala ekituufu mu ggwanika eyo gye babaagira abantu gye basala gy'abantu kakubamu akafaananyi okuyingira ndaba omwana wange ensala gye bamusazeemu na biki waaliwo munnange bwe nali ngenze naye ne muwala wange Jackie nga bagamba ffe tugenda kuyingirayo nga batambula nga nsigala ku mulyango wano nga bayingira nga bagendayo nga balaba bye baalaba nga bakomawo dokita era akomawo atugamba omwana wammwe teyeetuga tebaamutuga byonna tukebedde bulungi tayina ekyamuse katuyina kunoonya kintu kirala n'ebyokwetuga tebiriimu oba baamutuze ebyo temuddamu bikola ki kubyogerako tuli Mulago njagala nnyo okumanya nemubuuza naye temuyinza butalaba nantunuulira bwati naŋŋamba bwe wabaawo ekintu kyonna tukiraba tuli basawo batendeke tuli bakugu bulungi nenzikiriza era awo bwe nagambira nti omwana teyeetuze olwo tutandise ogamba oba baamuwadde butwa tugamba kale ekyokwetuga poliisi y'Ejjinja Road yo bwe mwatuukawo yo nebagamba nti poliisi y'Ejjinja Road yayanguwa okukakasa yeetuze eri mu ddwaliro gye mwali baabakakasa omwana teyakoze eki Mulago omwana teyeetuze poliisi yegamba etya poliisi yo mu ntandikwa yonna mu ngenda gye tugendayo ekubuuza kimu mugamba ono eyeetuga mugamba ono eyetta kyekola ki lwe lulimi lwesinga okukozesa kale abatulaba twongera okubebazaako mwebale kubanga mukyatambulira ddala naffe tugezaako okulondoola okulaba ka Alvin omwana yabadde asomera ku MUBS ng'abadde ku mwaka gwe gwa 2 mwezi gw'omusanvu nga lumu waafa newankubadde nga abafamire n'okutuusa olunaku lwayo si bamativu n'engeri omwana bwabwe gye yafaamu n'engeri ensonga zino gye zikwatiddwamu tematiza era kyekibawo endowooza okulowooza nti oba oliawo girlfriend we mulumu mwe yafiira ayinza okuba nga alina kyamanyiko bino nga bigenda mu maaso maamu tulina omuntu yenna oba basuspekti oba yenna ali mu kkomera sebo mukama wange saawa zino
teriyo muntu n'omu ali mu kkomera nga suspect kubanga bwe tumala okumanya nti omwana waffe afudde era nentegeeza dokita nti nsindiseeyo muwala wange kuba Jackie kuba nze nali mulwadde era tewali ayinza kunkima kuva waka nambuuza ye muto wa Alvin oba ye mukulu we konze ye mukulu we ali myaka nga 25 ko ye naŋŋamba atuuseewa ne mugamba ali ku bodaboda atuuse Erugogo ajja era amangu ago nenkubira ne taata we namugamba nti ne taata we akola ki ajja bayisize Erugogo kati bwe baatuukayo nga basanze omwana bamututte eri bagamba nti bwe baamutwala mu mochale omuwala baamukwata ne bamutwala ate ku poliisi eyo omuwala oyo ng'ali mu mikono gya abasirikale ba Jinja Road bamuritaininga okumala akaseera katono kubanga olunaku lumwanange lwe yafa lwali lwakubiri kati ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 nafuna messages ku ssimu yange nga mikwano gya Alvin basoma nabo ku moves nga bagamba mama nga ate tulaba essimu ya muwala Eunice ali online tubadde tulowooza nti ali mu kkomera nambuulirako mikwano gya Alvin abamu era be nali mmanyi nga baweranga 4 buli omu ng'agamba tetunnaziika kuba ffe twaziika Lwakuna naye olwo lwali lunaku Lwakusatu messages ne zijja nze engeri gye nali mu by'okufiirwa saaziraba n'okukebera ku ssimu saakebera abaana bange be baali n'essimu nga tuli mu biwoobe kuba enjega eyatuggwako yatusukkirirako Alvin abadde wakusatu kaakati omwana wange bw'amala okufa nga bamaze okutwala Eunice mu kkomera ssaawa zaali 7 ez'ekiro nga balaba Eunice ali online avyuwinze byonna bye baali bakoze eki basindise ku mukutu bye bapostinga ebikwata ku nfa ya Alvin era naye yennyini yapostinga ku status ye ng'agamba rest in peace my love kaakati oyo omwana eyambuulira bwe nabitegeezaako abapoliisi bo baŋŋamba ojja muleeta akole statement kubanga ne obujulizi bwonna yali abuyina oluvannyuma yakola statement naye zigenda okuwera ssaawa 7 ez'ekiro eky'olwokusatu nga Alvin tetunnamuziika yali out suspect yali out kati enkeera ffe nga tukola ku by'okuziika nga tuvaayo twaziika Lwakuna ku Lwomukaaga ku Mande bwe tugenda ku poliisi nga mpulira nina bye njagala okutegeeza poliisi ebisobola okugiyambako mu kunoonyereza okola investigations naye ne ntuuka ku poliisi ate ne nsanga omuwala ng'ali oyo omuwala Eunice ng'ali ne taata we ku mabbali awo mu kompawundi ya poliisi ne tubayitako tugenda eri gye bakolera zi statement ba CIDs baba batudde mu room nga twennyonnyolako naye twali tetunnaba kutuuka eyo natuukirira omu ku bakulu ne mbagamba nze nafiirwa omwana ow'oku mobs byonna bye nabibannyonnyola
ne bayita OCCID omwami oyo OCCID wa Jinja Road ASP Edema najja olwo ndi ne deputy RPC bwe yamuyita ng'amubuuza ku nsonga z'omwana eyafa ng'amugamba nanti bano be bazadde b'omwana be bali ku ludda lwani lwa deceased koffe be baffe nti nanoonya abantu abo ne bambula nanoonya nfubye okunoonya abantu abo ne bambula jjukira omwana yafa wiiki ewedde anayogera bw'atyo OCCID Edema n'agandi nakola ki nanoonya abazadde b'omwana ne bambula kyeyazzaako kwe kugamba the problem with these people they started complaining from above kati awo ne batufulumya wabweru ne batugamba bajjira beegeyaamu bwe baddamu okutuyita ne batugamba tugende ne OC tukole statement bwe twali tufuluma OC n'agamba come okay go ne tugenda bwe twatuukayo eri gye bakolera statement ne ntandika okunnyonnyola omukyalo omu eyali anzijjako statement yambuuza ekibuuzo mbu Alvin yafudde budde ki ne mugamba nti kyembadde nziza okunnyonnyola ye ntandikwa y'okukola investigations mawulire nagafunye ntya bwabadde budde ki byakoze bitya nafunye n'essimu okuva ewa dokita nga nkubira nti omwana nga afudde kati nali sinnaba bimalayo naŋŋamba bwe tetugenda kujjako statement kubanga tomanyi na budde ki mwana wo bwe yaviirako ewaka ne mugamba maama poliisi bw'eba ekola okunoonyereza omuntu wa bulijjo yayamba poliisi kubanga bagamba yamba poliisi okugiwa ki amawulire naye ekuyambe kati awo bwe yanzikiriza okukola statement ng'ajjayo olupapula nga tuwandiika bye mugamba byawandiika naye ebigambo ebimu bye nali mugamba okuwandiika nga te si byawandiika ne ŋŋamba yi wannabisomamu nga mmaliriza natandikira ku ngeri ki gye nafunamu amawulire g'okufa kwa Alvin nga nkuba ku ssimu ya Alvin omuwala ng'akaaba sali n'agikwata ne bambuulira bwe bagijjako bwe bagizzaako balina bye bamaliriza bwe bamala paka n'enjogera ne ku dokita era bo abapoliisi OCCID yali talina information yonna ekwatagana na kuki ku bya dokita kuba namubuulira nti nze dokita yankubidde essimu nga ndi waka ebyo mbimubuulira enkeera lwali lwakubiri kubanga we twamalira okukola statement obudde bwali buzibye IO naŋŋamba kankuwa ennamba y'essimu ya OC enkya mukubireko kubanga abadde ayagala okulaba kubanga twagendayo waggulu mu ofiisi gy'abeera nga yannyuse dda statement twazimala ssaawa zigenze nga zigenda mu ssaawa kumpi 2 ez'ekiro kati enkeera mba nkyalina waka era nga ndi mu nnaku yange ne ŋŋamba kankubire ani OC bwe namukubira yaŋŋamba namubuulira nti dokita yankubiddeko n'ambuulira omwana wange baamutwala mu ddwaliro lya St. Angeles Hospital Mbuya nga yafudde eddakiika 20 n'ambuuza oba nina omuntu gwe nsobola okusindikayo ne mubuulira nampa ne mugamba nti twetaaga okukola postmortem kubanga ye yaŋŋamba ku ddwaliro lyabwe tebakolerawo postmortem era byonna information n'enjimuwa naŋŋamba nti kaakati obimanyi amateeka ga poliisi
tetusobola kubeera na muntu mu kkomera kumala seera kiwanvu nga tewannayitawo 48 hours, tuba tulina okusooka okubeerako n'obujulizi. Bwe wabeera nga waliwo obujulizi obumala, omuntu oyo tukola ki? Tumuritaininga. Naye omuntu oli baali bamutadde dda, bannabuuza lwaki. Mba nkyali ku olwo nga n'amawulire gafulumya aga New Vision. Amawulire ago nga yina. Amawulire nga gagamba nti MUBS student dies after girlfriend's visit. Ate nga Alvin ye yagendayo, naye ate bagamba, amawulire gagamba nti yafanga omuwala yakyadde. Ate Alvin twabeeranga naye waka, balina mu holiday, era naye ne bwe baali tebanagenda mu lumula yalinga asoma ava waka. Mostero yabeerayoko mu first year. Ne tumuzza mu second year. Kati gana amawulire bwe twagalaba era nagasoma ne gagamba, in fact nga sinaba nagasoma, abaana abali basoma ne Alvin ku MUBS be basindika amawulire ku masimu. Ne baŋŋamba nti amawulire gagamba n'omuwala bakoze eki, bamutadde suspect olw'okubeera nti yali ayina ebibuuzo byagenda okukola, ne bamuteera ku kakalu ka poliisi. Nti naye poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Bano aba New Vision babanoonyaako balina ku ludda lwa family. Aba New Vision ffe tetubalabangako. Era bawandiika amawulire nga tebalina kye batwebuuzizzaako, naye ng'amawulire gonna nga bwe baagawandiika, bintu bingi ebirimu bye tutakkiriziganya nabo, kubanga ffe tetubalabangako kubaako kye batubuuza ku nfa y'omwana. Okay. Emboozi eno tugenda gireetera mu bitundu tuyinza obutagenda nnyo, naye kakati Alvin yafa kitute ebbanga kisa like kati yafanga lumu ogw'omusanvu, ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi n'ogumu, kati tugenda mu gwa 12. Emyezi gikunukiriza okuweza 6. Tetufunangako oba abafamile baziika kusaidi basaidi y'omuwala oba akala omuwala yaziika oba abantu bamikwano gye? Omuwala teyaziika, n'abafamire ye tebaziika. Ate Sali yaziika. Sali mwafunako kakadde akanyumya naye? Sali nafunako akadde akanyumya naye. Ekiro kye baleeta Alvin nga bamaze okumujja mu mochale, nga bavudde okukola postmortem, omufu bamutuukiza mu kkanisa eya St. Stephen's e Buddo. Tumala okusabira omwoyo gw'omugenzi, era Sali yaliwo n'abaana bangi nnyo aba MUBS abajja ku send off. Ne tumala okusaba ne tudda ewaka nga Sali waali. Era nafuna omukisa okulaba ku Sali nga mpulira njagala kwogerako naye. Kyenva mubuuza ebibuuzo byange byali 3. Ne mugamba, Sali, wabadde wayogeddeko ne Alvin oba mwekubiddeko ku ssimu oba ayina kyonna kye mwanyumizaako? Sali n'aŋŋamba ye message ziri mu ssimu. Baali ekiro kye 31st, kuba omwana yafa 1st, ekiro kya 31st baali bayogerezeganyako nga ba-exchanginga messages ku Snapchat. Kati Alvin yali ayagala kumanya nkolagana ya Salinani ne Eunice. N'aŋŋamba biri muno, ne mugamba nze sisobola kumanya biri mu ssimu, just paraphrase, baako engeri gy'oŋŋamba mu bufunze. Nga ndaba akankana emikono, kyenva mubuuza ekibuuzo ekyokubiri. Ne mugamba, lwaki obwedda bwenkuba ku ssimu ya Alvin ogikwata n'oŋŋamba mbu tukyalina kye tumaliriza?
ko ye naŋŋamba mbu dokita nti yabadde atugaanye okubabuulira nti Alvin afudde mbu yabadde ayagala ye yaaba abeegambira. Ekibuuzo ekyokusatu ne mugamba lwaki Eunice yasoose kukubira ggwe ng'akugamba nti leeta emmotoka tuteekemu Alvin tumutwale mu ddwaliro, Alvin afudde. Ko ye naŋŋamba nti kubanga I am his best friend. Ne mugamba best friend ki ng'ate okimanyi nti Eunice girlfriend wa Alvin ate ng'omuliira mu ki mu ddiba. Awo nensirika nenfuluma ne ngenda ne ngakaaba. Sali yakola statement ku police? Sali yes yakola statement ku police naye mbuuza nti ddi yalwawo okukola statement ku police kubanga bwe twali ffe tumaze okukola statement nze ne taata w'abaana ne bawala bange babiri ne ssenga w'omwana ffenna twali twamala okukola statement. Kati bwe twaddayo ng'era ebibuuzo bingi twemulugunya ne twogera ne OC ne njogera ne IO nga mugamba naye nze yasooka okunkubira essimu yali gwe nasooka okwogera naye yaŋŋamba nti Alvin afudde yali Sali. Era ye yantegeeza n'okuntegeeza nti Alvin bamututte mu ddwaliro oli Eunice yamuyita ne bagenda mu ddwaliro. Kati ne mugamba Sali yali ludda wa mu kaseera ako okwanguwa ennyo n'aleeta emmotoka batwale Alvin mu ddwaliro ng'ate Sali akolera mu ttawuni. Ekirala ne mubuuza ye omuwala Eunice kyagamba nti Alvin yeetuga nga yeetugira mu kisenge yeetugisa suuka zo results ze baatuwa ku postmortem report gye twasooka okufuna nga tuli emulago baddokita bo nga baatulaga nti teyalina nkwagulo zonna buluyizi zonna ku bulago era n'atukakasa nti omwana teyeetuze. Kakati ne mbabuuza temulaba nga Sali ono yandibadde naye asaana okuggyako statement? Era baakola fayiro ne bantegeeza nti Sali tumwetaaga tugenda kukola ki kumuggyako statement. Waayita ebbanga nga mbeera nkubira IO Sali mwamuggyeko statement nga IO aŋŋamba mbu Sali ngezaako okumwengejinga ku ssimu essimu zange tazikwata ate bwe nfuba nnyo ne nnyongera okwengejinga ku ssimu nga we nafuba ennyo naŋŋamba mbu bali bize kubanga mbu akolera mu kikuubo nga IO bw'atyo bw'aŋŋamba ne mugamba naye ssebo you are a professional investigating officer. Omuntu nze bwe nzigala edduuka lyange nga bampise ku poliisi nyanguwa ne ŋŋendayo naye omuntu bamuyita batya ku poliisi agenda akole statement n'awa such excuses. Ne mpulira nga binnumya omutima buli lwe nagendanga ku poliisi ne nkaaba nga mpulira bye bannyinnyonnyola tebikola ki tebigatta. Kale abatulaba twongera okubeebaza okuba nga mukyagoberera kubanga mukyatambuza ddala naffe ensonga za muvubuka Alvin eyafa ennaku z'omwezi lumu ogw'omusanvu mu nfa eyaleeka ebibuuzo bingi naddala eri famire ye maama ne taata n'ab'eŋŋanda naye ekisinga okuba nga kikwasa ennaku nti mu mbeera y'okuba nti eriko ebibuuzo bingi teri muntu ali mu kaduukulu ku nsonga z'omwana eyafa mu nfa etaategeerekeka. Tugenda kwongera okulondoola ensonga eno okwongera okutegeerera ddala obuzibu wa bwe bufa kubanga tumanyi bulungi nti omusango ekikula nga kino musango ogwetaagako okunoonyereza oba oliawo okw'ekika ekyewaggulu newankubadde ng'eri emisango mingi egivungiddwa mu kwefaanaanyirizaako ng'ogwa Alvin omuyizi oba eyali omuyizi ku MUBS ng'ali ku mwaka gwe ogwokubiri.
abazadde mwenna musobola okutegeera kye tuyitamu. Mwana waawo bw'oba omwetaagira, bw'oba olowooleza nti kaakati bye namuteekamu kyekiseera okulaba amakungula, ate n'afiira mu mbeera etamatiza. Kale nno essuubi lyo n'oliteeka ate mu bitongole by'ebyokwerinda, naye ate nabo n'okutuusa olunaku lwo owuliriza maama ne taata bye boogera, bimala okweraliikiriza n'okutyamu wa Uganda weeraga. Olwaleero ku musango gwa Brian White gwe twakavaako oba obutambula, abantu abawererako ddala bali munda mu kkomera olw'okuba nti famire y'omuwala Kalo yavaayo ne yeekubira enduulu eri public. Naye olwaleero famire eno enoonya obwenkanya bwa omwana waabwe yafa ng'afiiridde mu muzigo gwa girlfriend. Tewali wadde n'omu ali mu mikono gya poliisi oba bwe tulowooza nti kale kooti kweneesinziira okutandika okukola oba okuwozesa. Kitegeeza nti omusango guli awo, oli yafa bibye ne kiggwa. Tulinaawo wadde bayinza kuyambako poliisi mu kunoonyereza apart from the statements they made. Kikwase nnyo. Famire eno eyita mu bulumi bungi kyenkakasa era nga bw'oyinza okuba ng'okiraba, naye tugenda kwongera okuba nga tuba engejinga nga tubaleeta mpola mpola okwongera okulaba nga tuwumbawumba. Taata public baani bwe wandyetaze tuyambiddwa tutya? Pozi nga tebannanyamba ekyamazima nga famire kye tuyitamu si kyangu, kubanga nga nze taata w'omwana saasoma. Okay. Nakoma mu kibiina kya kubiri. Nina bazadde bange kuba gye bali, taata wange waali ne maama wange waali. Naye tebampa nsonga lwaki saakola ki, saasoma. Ne ŋŋamba bwe nnaakula nja kuzaala abaana batono, abaana batono nga nsobola obbalabirira, era nja gwewa bino ewalungi mpeerera abaana bange. Mumanyi omuntu eyakoma mu kibiina ekyokubiri ku mulembe guno kyoba oyitamu kiba kinene. Kakati olwaleero bwe mba nga nakola kyonna ekisoboka mpeerere omwana wange okumuggya eyo wansi mu mbeera etali nnyangu, naye mba nga ssaawa zino mbadde ndaba nti nange ngenda kukola ki, kuba nze gola nazaala abaana abalenzi babiri n'abawala babiri. Abaana nnyina abaana aba kati nasigaza omulenzi ogwo n'abawala babiri. Mukama abadde ankoze obulungi nga mbakuzizza, era ekisinga okunnakaabya amaziga buli we mba ntambula ne bwe tuba bwonna we mba ndi ndowooza. Ne ndowooza omwana oyo gye tuvudde mu mbeera ey'embi ennyo, okubanga ssaawa zino abadde atuuse nga
sikyamuboggolera ndagira mulagiro ojja kukola kino ekyamazima nga nebyenkola ndaba nga yalina obbikola ki emirimu gyange yalina ogikola kuba ye abadde mulungi nga yakola ki banaye obutasoma bulumu okuzeza embonyeebonye naye nga ye ekiba kinnemye ne musimu ekiba kiganye gwembuuza obaye kino kitegeeza ki naye okulaba nga nvaako afa mu nfa kale abantu bafa ne bw'oba n'omwafa naye afudde atya ekyo kyesinga okuntiisa omwana wange enfa gye yafaamu afa atya kuba oli omuwala aŋŋamba kirala nti omuwala enzi oyeetuga nenze bwe nkola ddala okunoonyereza nga nze nga n'abalala tebannanoonyereza ndabira ddala nti waliwo omwana wange kyeyakola ki kyeyafa olw'ensonga nti byengatako okunoonyereza omuwala oyo landiroodi bw'amala okujja yali yakubye eddaki ebifaananyi ng'abiweereza basisita b'omulenzi nga abiweereza olwo tannakuba nanduulu amukuba ebifaananyi bw'ati ng'omulambo guli awo wansi nga waliwo ppira awo ku bbali awo nvuka yeebase wansi agalamidde bw'ati ne ŋŋamba omulenzi eyeetuze gwe n'ofuna obudde obukuba n'ebifaananyi omulambo n'eddala nga tonnakuba nduulu kubaako bantu banaye mujje mu nnyambe amaanyi ago oba ogajjawa kyovola neebuuza nnyo omwana wange yafa ki yeetuze nga tewamutaasiza ekyo nakyo kyebuuza kuba omuntu eyeetuze wali badde banaye nze fala omuntu twafudde ddala ku muguwa nga atiisa bwe noofuna ddala amaanyi ate omulenzi wange yali muvubuka muwanvu noofuna amaanyi agasumulula omuguwa ogwo omugjeyo okuba ebifaananyi banaye ebibuuzo bingi so nze kyensinga okusaba kuba omwana wange takyakola ki takyadda nsinga kwagala kufuna bwenkanya obwenkanya bwensinga okwagala nja kutuula ewange ngume manye nti omwana wange yakola ki naye ekyamazima nga sifunye bwenkanya ekyamazima omutima tegugenda kutereera era nva waggulu nga ŋŋamba bwe wabaawo omuzira kisa kati mpulira waliwo ne minisita wagundi w'abavubuka mwami Balamu omuvubuka ye yafa emyaka 23 omwana oyo ekyamazima yafiira mu maanyi mu buvubuka bwennyini teyalekayo nkaana oba naali badde ndaba ku kaana ne ŋŋamba omwana wange wano yakola ki naye yafa yagenda bw'atyo mbadde nsaba oveeyo yambe muvubuka oyo nfune obwenkanya bwe naafuna obwenkanya nja kutuula ewange ne mukyala wange n'abaana be nasigazaawo nsirike naye ekyamazima kiruma bwe kitatuukangako yakisekeramu kuba natuuka ku poliisi ya Jinja Road nga ndabawo oli akubuuza bwanyiga WhatsApp eyali badde akuwaayo ku kadde akubuuze munaye ng'olabye oba akubudeebude oba poliisi naye esaanamu okusomesa omuntu afunye ekizibu ekinene bwe kiti abe nga alina enkwatibwa gy'akwatibwamu naye waliwo n'omusajja yasooka okunzijjako statement lwakuba saamusoma ku poliisi ya Jinja Road ekyamazima nze mwesimanyi yambuuza nga ndowooza oba statement bagikolera ku ssimu ndaba bwawulula okutuusa munnange gwe nali naye n'agamba afande jjukira nze nakola statement ng'omwana wange tebannamuziika n'amugamba gwe nali naye n'amugamba afande tuggyeko statement tugende tukwataganye ebyokuziika omwana n'agira ati n'alyoka ajjayo awo olupapula nze nno ne mugamba nti nno wedda nze mmanyi nti ali kufa awandiikako kumba awulula bibye so tulina obulumi bw'amaanyi bwabaayo omuzira kisa yenna ayambe tufune obwenkanya tulina obulumi bw'amaanyi okubanga tetumanyi kyatta gundi Alvin owulidde kuba omuwala kyatugamba nti kyeyafa ate omulenzi si kyeyafa owulidde tulinawoko baganda b'omulenzi naye bo tujja bafuna nabo olwabwe lw'obutaagala kuwanvuya nnyo ensonga eno bajja kuba batuwa ku sayidi yaabwe
Maama wandyetaze gavumenti ekuyamba etya? Sebo nga gavumenti tennannyamba bwe wambuuzizza nti nsonga ki empaliriza oba twagala tukole tutya ne nkugamba nti nzize okulaga obutali bumativu ku musango engeri gye gukwatiddwamu. Kati nina omukulu omu gwe nayogerako naye ku nsonga ya Alvin nga tulaba tetufunye kuyambibwa ku level eya wansi gye twasookera. Naye omukulu oyo bwe yansindika ate ku poliisi ya Jinja Road kuba ye takolera ku Jinja Road. Nasooka ne muyitiramu ensonga era n'ambuuza omwana walaba olulimi luvuddeyo oba walaba kiri bwe kiti nti ebyo bye biraga nti omuntu yeetuze. Ne mulaga n'ekifaananyi omuwala Eunice kye yasindikira Alice sister wa Alvin. Kati bwansindika ku Jinja Road omukulu gwe nali njogera naye nali munyumiza ebya Alvin ng'asumagira. Njagala ensonga z'omwana wange ali mu kusimagira ali ku ssimu era ekyatataaba nakyo ekinzijukizizza. Kaakati bwe yamala nadda ku ssimu n'abaako baakubira nga mpulira agamba abashiija banje bakakola ensobi, abashiija banje bakakola ensobi. Nga mpulira akoona ku linnya dayirekita naye nga nze olwo sinnamanya dayirekita yaani. Namanya luvannyuma nti ate dayirekita gwe yali ayogerako ye taata waani w'omuwala suspect Eunice. Bw'amaliriza ebyo ng'agamba abashiija banje bakakola ensobi. Simanyi oba yali tamanyi nti nze Olunyankole ndumanyi kubanga deceased yali Muganda, erinnya lya Baganda doza baali bamanyi ffenna tuli Baganda. Naye nze ndi mwana nzaalwa ye Lubirizi Bunyaluguru Nyakasharu Ishaka Nyakasharu awaffe bayitawo Kasungu okuliraana St. Michael High School. Kati Olunyankole nga ndumanyi bulungi nga mpulira boogera abashiija banje bakakola ensobi. Ekintu ekyo nakyongera nakiripootinga ku mukulu omu era awo ku Jinja Road n'aŋŋamba toddamu kwogera ku nsobi zaakolebwa. Era bwe naddayo omulundi omulala nga ndaba omusango gwaffe gukwatiddwa si bulungi, ndaba tebitambula. Brother wange omulala n'abaako ennamba y'essimu gyampa ne nkubira omukulu omulala. Ye yansindika ewa RPC. Bwe nagendayo ne mutegeeza ensonga zange mu ofiisi mwalimu Regional CID, DPC n'omwami omulala n'ababuuza bannange ono omwana gwe bagamba eyafiira ku Mubzi. In fact yasooka nakwogera mbuwe ekyambogo nze ne mucorrectinga ne mugamba omwana yali waawa wa ku Mubzi. N'agamba mumumanyiiko ko DPC n'agamba omwana nze mumanyi. Suspect si kekana akawala akeeru ka birungi. Awo Regional CID n'amugamba so wamma kaveeye ewammwe kesheema. Nensirika ne tuorganizinga okukola meeting naye nga RPC agamba kijja kitya nti nze mbadde simanyi ku nsonga za Alvin eyafa. In fact obudde obwo waali wayise tuli mu myezi 2 nga Alvin yafa dda n'okuziika twamuziika dda. Era yeewuunya n'aŋŋamba nyabo enkya ssaawa 4 komawo tugenda kutuula mu meeting igwe ne ffenna
RPC, Deputy, OCCID, IO, ba DPC, bonna n'agamba tugenda kutuula mu meeting. Era nakomawo enkeera ne babaako bye batugamba naye abamu tebaaliwo, ye yennyini teyaliiwo, ne DPC teyaliiwo, ne twogera ku nsonga z'omwana. Era ne bategeeza IO nti lwaki omuwala Eunice suspect lwaki wamulekera essimu, kubanga mu meeting eyo na complaininga ne ngamba nti ekiro ssaawa 7 suspect yalabibwa nga ali online kuski ali online ng'ate ffe twali tulowooza nti baamukoze eki baamuggalidde. IO n'amuddamu n'amugamba nti twasooka ne tumulekera essimu naye oluvannyuma twagimuggyako. N'amubuuza lwaki mwamulekera essimu ye nga byaddamu tebigatta. Era n'instructinga nti ekiriwo twetaaga passcodes z'essimu eya Alvin nga basuubira nti ffe abazadde tukola ki tuzimanyi. Twetaaga n'omuvubuka gwe bayita Sally agibweko statement. Ebya Sally nabyogeddeko kati nga njogera ku kya passcodes ze twali tumanyi. Passcode gye twali tumanyi twagiwaayo naye amawulire gatutuuka nti passcode z'essimu tezaasoma mu iPhone yani y'omugenzi. Ate nga mutowe wa Alvin omulenzi bamuyita Mujuzi Arnold baasulanga bonna baalabiranga bonna firimu kweyo essimu nga passcode agimanyi bulungi. Kati natwalayo okwemulugunya oluvannyuma kijja kitya nti passcode tesomye eki mu ssimu. Ne baŋŋamba essimu yataataaganyizibwa mu kiseera kiri we twali tugenza okukolera statement mbu neekola ki neyeerookinga bwe batyo bwe baŋŋamba. Kaakati omuwala mbu bwe baamubuuza yagamba mbu ye yali amanyi face ID eyani ey'omugenzi. Naye twatuuka ekiseera era njagala okwebaza abantu abo abannyamba okutuuka ku eyo level etuweereza report nti omulenzi teyeetuga, omulenzi yasuffocatinga. Olulimi lw'ekisawo bakiyita asphyxia, yaziyira mbu ya lacking oxygen. Kati ne tugamba ya lacking oxygen naye ng'ekifaananyi omuwala kye yakuba n'akisindikira Alice wansi Alvin we yali yeebase waaliwo piro ng'eyulise nako. Ne tugamba oba bw'aba yafa kiziyiro oba baamunyigisa piro. Ebibuuzo wamma ne bibeera bingi. Kati nzijja ku lipooti ey'okubiri. In fact nga tumaze okgenda waggulu twayambibwako tufuna lipooti nga okunoonyereza kukyagenda mu maaso kubanga baali beetaaga ssente nnyingi okubaako bye banoonyereza mbu byetaaga ssente nnyingi tebigenda kuggwa kati bitwala obudde naye bye baatugamba bye banoonyerezaako nga biraga nti omuwala yali ayina intimate relationship gy'alimu ne mukwano gwa Alvin Sally. Era n'akawungezi k'olwo olunaku Alvin lwafa omuwala yali alina okumiitinga omulenzi Sally yali alina okumiitinga ki omuwala. Era ne messages nga zigamba nti yali ayagala amwagale Alvin ayogere bituufu nga ddala kituufu beeyagala. Kati ekyasinga okunnyiiza bwe baali bampa ripooti eyo kubanze nasoma era
RPC namugamba nze ndi professional teacher owa secondary nasoma language English language and literature era nali musomesa era ne mugamba nti nze nsobola okola ki okutegeera kati waliwo message gye baali bagamba nti omuwala mbu gye yagamba mbu yaleka suicidal message suicidal message eyo ngegamba you are the reason why I have done this. Kati mu report eyo ya recent eyakafulume yafulumye nga 25 egamba message bagisindikira omuwala according to what I saw. Alvin yafa saawa 10 kale yali yafudde kubanga omuwala yaweereza messages abantu ab'enjawulo ng'abategeeza nti Alvin yafudde. Audio gye yaweereza era yagiweerezaako ne Alice yagisindikira abantu 7. Awo wonna nga tannabakola ki kuyita na poliisi kujja kugamba nti oba Alvin kino kye kimutuuseeko naye yasindika message eyo ku ssaawa 10 n'eddakiika 46 n'obutikitiki 3. Era ne mbuuza nti emessage gye wayogerako nti omwana yasindika suicidal note nga sigiraba nga tetujogeddeeko nangamba gyeri tugenda ogituukako ate yo baagisindikanga n'omufu amaze okufa nga eri ku budde 17 ne seconds ne minutes 3 saawa 11 n'eddakiika 3 n'obutikitiki obugwamu. Ate nga mmwe message z'okufa ne message z'okufa ffe tuzirina kubanga nange obudde bwe nakubirako essimu nga Alvin bangamba male ntegeere nti afudde era zaali mu ssaawa 11 n'eddakiika 5:6. Kati ne mbuuza kijja kitya nti ate message ono gy'aweerezza kwaliko ne message endala egigoberera yo yasindikibwa nga kuyiseeko eddakiika 4 ku ssaawa 11 ng'egamba mbu let me smanya leave you smanya let me leave you smanya you enjoy with whoever you want. Bwe nabuuza olwaki obudde buno bukontana ne buli yaŋŋamba ebyo jja bibuuza suspect nga mugenze mu kooti ebyo tobimbuuza omulambo gwaweereza message. Kati bwe nagezaako mulemerako naŋŋamba bwanti Alvin bwe yali yeebase bwati essimu yamuli mu ngalo mbu kati mbu kirabika n'anyiga n'agisendinga ate nga yali amaze okufa kubanga bagamba omwana baamujja waggulu nga yeetuze afudde yeezinzeemu essuuka afudde. Kati neebuuza ebintu ebyo byonna bituleetera obulumi ne tuwulira nga tufa ne tuwulira nga tuziyira tulina obulumi ku nsonga engeri gye zikwatiddwamu y'ensonga lwaki tuli wano. Twagala bwenkanya bannange mutuyambe. Pulezidenti Museveni mutuyambe, abalanirizi b'eddembe bonna, bannamateeka, abakwasaganya ensonga za human rights, aba justice, ebitongole, bannange mutuyambe. Kye twagwako kyokya naye tunnaba kulaba bwenkanya kubanga gavumenti neebuuza nti eremerera otya okufuna ensimbi ezikola ki ezinoonyereza ku musango paka kati omwana myezi emeka yafa dda era natuuka n'okubagamba abapoliisi nti nze nali mukozi wa gavumenti nga ndi musomesa nga mpa n'omusolo saawa zino ndi musuubuzi era nsasula revenue sente ne mbagamba sente mmeka nti ziri eyo mu kakadde ate bwe yagira nti zikendeddeko ziri meka 14 ne mbagamba emitwalo 14 gye gyalemesa okukolekitinga call data. Simanya call data KYC simanya biki printouts bye baagala okunoonyereza. Mukama Katonda tugenda kwongera okuzza family yaffe eno
kubanga ebyokwogera bikyali bingi naye tuyinza obutabimalayo olunaku lwaleero kubanga twetaaga n'eggwanga okubitegeerako kale no bwe tukowoolera bannamawulire mwenna n'abalala okujja okuyamba ku famire eno tulabe ng'efuna obwenkanya kino kyegenda mu maaso n'okubanga eyita nja kwebaza abagoberera era abafuddeyo nnyo okwongera okutegeera ensonga eno wagyegoberera tugenda gireeta mu episode era bwe tubadde tukolere tujja kubasangako kono n'ewaka okwongera okubuuzaako n'okwongera okubuuzaako ne basisters tugendeko ne ku ludda naba tusobose okufuna ku ssali naye tujja mufuna abeeko byatunyumiza oba byetutegeera naba tusobodde okufuna landiroad ne tujja munoonyaako naye asobole okubaako byatunyumiza mboozi eno okusobola okuba nga tutegeera wa ne dokita bwe tunaba tusobodde okuba nga naye tumufuna tugenda kumunoonyaako atubuulire ku ki kye yalaba era naki kye yakola ne poliisi naye tujja kugezaako okuba nga tuba engeejingamu eno ensonga okutubuulira fayiro wa weetuuse kubanga famire ye emulugunya ensonga eno tekwatiddwa bulungi nsaba mukama katonda abanjagalire okutuusa lwe tonayongera okuba nga tuleeta famire yaffe eno omulundi omulala okwongera okuba nga tutegeera ensonga eno nga bweri badde Frank Asirye muzzukulu wa Kyaddondo Equity for Men ffe tunoonya we say we are amplifying men's voice obeera eddoboozi ly'omwana ow'obulenzi wetasobodde kutuuka tugezaako okuba nga tuwongera okulitambuza ne tuliyongerayo nga tuyita mu nkola zonna ezisobose mateeka mawulire counseling and guidance and so many other things tulowooza nti obaoli awo biyinza okutubaako ebitukkakanya mitima gy'abamu ku abo ababanyigirizibwa ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.